myaka 4 nga nakajjano contract yange ey'okubiri. Nafuna ekikangabwa ekya challenging minds zange. Nafuna message okuva ewaka ng'omwana omu gwe nsuubira celebratinga okumalako contract ye yali esooka okuva e Dubai, adde waka okumpa surprise nti atuuse bulungi. Nafuna ekikangabwa ng'ali mu maziga akaaba. Kolo lwennyini nenfuna message ereva wa muganda we ng'agamba nti Kim soko jjo tutaase. Mbabuuza nti ate mu Yuda nze navuddeyo dda siri Kampala. Agamba waliwo obuzibu. Nti buzibu ki? Nti omwana omuwala akutte ejjambi ayagala kutema maama we. Ne mubuuza ate buzibu ki? Nti ate sente tebaazirya. Ngamba ekiki? Nti sente baazirya. Nti ani yali asente era yali ezaali? Nti ono Cathy. Nti abadde akuba contract y'emyaka 2 e Dubai omutegedde. Nti sente yazikolanga aziweereza maama naye agenza okudda nga tewali wadde n'ekikumi. Ne mbuuza ate maama yaziteekawa? Nti bamaama bano baganda be bavubuka abaasigala ku kyalo abataagala kugenda kuyiiya be bamumisleadinganga nga sente bamugamba maama yita tujja tuzikozesaamu oyo Cathy tujja zimuddiza nga anaatera okukomawo. Neewuunya nnyo mu mutwe ne ŋŋamba nti maama w'omuntu azaala omwana asobola okulya sente z'omwana. Kintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo nga ntandika contract yange emyaka 4 egiyise. Enneebuuzo maama azaala omwana asobola okumukubiriza nti tutereke akasente tukole kye tukola kyonna, asobola okumulyamu olukwe n'alya sente ze. Nagezaako nnyo kinoonyerezaako nga yali influence y'abano abooluganda baasigala ewaka be bakozesa maama ensobi. Mbu bagamba baalyako katini, baalyako sente ntono naye ate ezaasigala ne maama naye n'azikozesa. Kati nga bagamba nti maama nawe naye tezaasigalawo naffe tukuwe zino ate kuddawo zigattagatta nga teziwera. Kati nnyini ssente agenda okudda nga teziriiwo. Bwe imagine okoze emyaka 2 oweereza maama wo ssente omugamba atereke oba oluusi wavawo toguddewo akawunti oziwadde maama wo oba yaba akutereka ku akawunti ye oba akugulirewo n'ogenda okutuuka ewaka nga teziriiwo okola ki? Gwe baali bafezeeko ng'akufera muganda wo oba si muganda oba mukwano gwa si mukwano gwo. Eno vidiyo ey'olwaleero yiyo mwasizeyo mutya mwasibeyo mutya. Kim Hakins atumbudde tujje tweddukanye tugenda kuba tutya ekyeyo tukiwangule tusakira tebigendererwa byaffe twasetinga tube nga tubituukiriza. Tusanga challenges nyingi nnyo okubeera nti tubeera disappointed by ebizibu bye tumanyi n'ebizibu bye tutamanyi. Tubeera disappointed by abantu be tumanyi ne be tumanyi. So kati I was so challenged for that lady Cathy to be disappointed by her mom. Family members okubeera nga really abantu ababeera eno tezibasaasirako yadde. So gwe era ne yali afereddwako nga oyagala kutereka sente zo bulungi. Eno link yo, eno video yo awo tugenda okusooka okutunuulira awo. Oyinza kukikola otya? Okubeera nti ova mu eyo embeera. Emirundi egisinga abantu abatusuulako visa nga tetwetegese oluusi bali tolina akawunti Kampala bali tojja operatinga. Then nojja wesango zo otambudde tolina akawunti Kampala gy'ogguddewo oba oluusi ogiguddewo tebadde active tofunye pin namba yayo biki togala n'ogireka nga tekola. So nojja eno n'otandika okukola nga mu butuufu sente zo e Kampala tolina gy'ozisindika, akawunti oluusi togirina, sente zo ziri awo zipayirinzaawo oluusi otya n'oziteekaawo ziwere wansi wa piro. Twalaba wano omwana yakaaba amaziga Saudi nga mu butuufu emmese yayita mu ssente ze n'ezirya eri ndowooza yaziriisa fujjo oba eyo vidiyo mwagirabako. Nze naye ndowooza bya bulimba. Omwana nayogerakokko naye ne mugamba akantu ako wazanye kazannyo oba nedda n'agamba saazanye kazannyo. It was a true story. So oyinza okubeera ne ssente zaawo mweŋŋamba mwe abaana be baziwa cash at hand n'ozipayiringa awo oluusi otya okuziteekaawo emmese eyinza oziyitamu n'ezibba rather oba n'ezirumaaluma oba kennyininyini bakamaabo ababeera mu nnyumba mwokola ne bajja ne bazibba.
so kati kugwa omwana oli ku riski y'amaanyi nnyo. Eno video iyo wano wenjagala tusooke tutunuulire nnyo. Abazirina ku accounts abakola mu makampanies agewabweru kisoso very okay, obeera n'ensente zo ku account, naye waliwo okubeera nga oyagala ozitransferring ozisindike ewaka basinga okuba safe. Oluusi tewalekayo account. So wano wetugenda okutunuulira Kim Hakims ntumbudde, Sheri abaana bakubiriza akapeesa bakanyige, Naomi Campbell webale nnyo dia, Wilberforce ekintu nkirabo okikwatiridde, Wiltons amaloboozi gali clear, Pretty Naomi yap, Kim Hakims ntumbudde. Leero nzizeyo ne akakodyo kenjagala mbayigirize kuggwe yenna eyali avudde waka nga teweetegese nga toseetinze kujja eno nti sente zo olina wozirese wali safe. Akakodyo ako kereero kenyiza okulaba. Akakodyo ako kagenda kutamba ne factors oba abantu 5. Jjukira gwe wenna tosobola kwesiga gwe wekka nti ojja kuddayo oluusi okole. Oluusi kiyinza okugaana, ate era tosobola kwesiga muntu omu. So okuwa ssente omuntu omu like owadde muganda wo, owadde maama wo, owadde taata wo, owadde kojja wo, owadde ssengawo, azikusabye mbw azikuterekera oba gwe kenyini ozimuwadde ozimuterekere, eyo eba nsobi. Newabeera mulungi atya, newabeera akwagaliza atya, tokema muntu kumuwa ssente zo. Nze wange anzaala yaŋŋamba nti Kim kisende zingwanga tetuzireeba bayita tuzitereke. Namubuuza muzeeyi naye ku myaka egyange bakyanterekera ssente. Ekigambo ekyo nakimugamba edda myaka nga 5 emabega. Aŋŋamba togamba wayiga ozitereka, ne ŋŋamba sikyakema bantu baaba. Sijja kukema kuwa ssente zizikola kizitereka nange nsobola zeterekera. Aŋŋamba okakasa nti ye kale kanzeeyonoonere mbeere nga nnenya mutima gwange. Sente nze nazitereka obubi ne zinfaako, but sisobola kukema muntu nti nterekera. Ebyo nabikola dda myaka 15 olinga nakatandika okukola. Myaka 15 emabega nga nze ndowooza mbu sente okuziwa omuntu ozimuwole, it is the best way of saving. Kim nayina ebirowoozo ebyekisiru. Nene woolowooza leero enkya si bw'olowooza singa ebirowoozo ebyo nayina nze natandikanga okukola. Remember nali ku Shoprite yawo, Shoprite yafulumira nga buli kasente kenkola nkawa kojja, nkawa ssenga, nkawaani, nkawa mukwano gwange, nkawaani banterekere embu. That is the best way of saving. Natawaana okubanja sente up to now wakyaliyo bakojja bangi basenga abasigaza ensimbi ezo. Naye nga all on all njagala oyige okusavinga sente, njagala oyige okweterekera sente gwe ng'omuntu. Bino byetwogerako oba tonaba kubeera ku level eyo oba okugulawo akawunti oba okukwasaganya abantu abali serious abasobola okukolera ebyo ku ground. Akakodyo nkaleesi kugambye ka involvinga factors 5 be bantu 5 nga mbutuufu abantu 5 tewalina omu ajja kulyawo munne lukwe okulaba nti gwe ekintu ekigendera kyoyagala okukola kituukirira ku ssente zeezo z'ogenda okuyima yonna gy'oli gy'osinziira mu buwondo bwa Buwarabu okusindika ssente ezo. Oyinza okuba osinziira Kuwait, oyinza okuba osinziira Iraq, oyinza okuba osinziira Oman, oyinza okuba osinziira Turkey, oyinza okuba osinziira UAE, oyinza okuba osinziira Saudi, oyinza okuba osinziira Qatar, oyinza okuba osinziira anywhere. But yonna gy'osinziira mu ddungu wano okubeera ng'okola akasimbi ako okasindika ewaka. Ekaseera ompuliriza akakodyo kano nkakuwe tukateeke mu nkola olaba oba kakola oba tekakola. Kanaba tekakola ojja kujja ngamba ebikiri akakodyo ako tekakoze, naye nga maze okagezesa kagezeseresiza ku baana abawera era ngenda okukabawo wano nga akakodyo ako kalungi nnyo kakolera ddala kakolera ddala. So ngenda oka analishinga nokababuulya nga nkeesiga maze okatrainingaku maze nakakolako research nenkabawa. Kakolebwa abantu abo 5. Asooka ayinza okuba mukazi wo oba bbaawo. Okubiri ayinza okuba relative wo oba maama, senga, taata, twala oyinayina gw'oyagala oba maama, taata, senga, kojja, twala tugende. Owokusatu alina okubeera nga mukwano gw'onfanfe
just a friend tomulinaako luganda. Owokuna alina okuba broker, oyo agenda okubeera mu ddiiro oba yakugulira ttaka oba yakuzimbira oba yaki, oyo wakuna. Owokutaano alina okuba reporter, informa wano gwokola kigotegeeza noga kiri kitya, omwami wange omutwalidde ekirabo, omwami wange okitegeera. Bino bano informa ya reporter baliwa, bano betuyinza okuyita ba bloggers oba bano abayamba ku bankuba kyeyo, ne babagamba nti ne babaweereza ebintu nti bitwalire as a surprise eri muki oli omuntu wange. So abo babeera ku TV presentations oyinza okukozesa oyo, oba n'ofuna informa omulala atali famous n'obeera n'abantu 5 n'osindika ssente zo. Kati ku abo bonna gomanyi gosinga okwesigako n'omusindikira ssente. Naye nga wamusindikira ssente nga tonaba kuzimuwa cash, sinakindi oyinza n'omusuubiza nti ngenda zisindika ate n'oziwa omulala. Kati kwabo abataano balina okumanya nti Kathe waabwe oba Nachwejje waabwe oba Sandra waabwe anyway yankozesa linnya ki, Sise waabwe, Patricia waabwe, kankozese mannya g'abawala okusinga kuba abawala abo ne baba confusing. So olina okubeera ng'oli serious ku sente zo. Patricia osindika ssente, osindika zaaki zaggula ttaka oba osindika zaaki zaggula material kuzimba. So kati kwaba abaana either boyfriend wo ng'amanyi ogenda zisindikira ye n'otazimusindikira, either mama wo basengawo ng'amanyi zisindika ye n'otazimusindikira, oba mukwano gwo ng'amanyi n'otazisindika ye. So n'ofuna engeri gy'obabuzaabuzamu gwe n'olondako omuntu omu gwe weesiga ate nga naye amanyi sente ozisindise nga naye akitegedde nti waliwo abalala bakitegedde. Kati n'obasindika n'obaleeta bonna ne bakwatagana ne bagenda kuba kugula ttaka ne baligula, wekuba kuzimba ne bayiwa material okakasa nti ekintu kitambula. So ne kubeerako agenda okusaako omukono, ne kubeerako agenda okureportinga okuwa information nti etambula. Weri bagula ttaka kubeerako ajja okukola ki, okakasa nti ttaka lya mutabani wange oba erya muwala wange erigulibwa mu butuufu bwalyo. Wabeera boyfriend, omusindika agenda okumitinga abantu abo nga naye yeebwalabwala, wabula ng'olina okugamba nti gendayo ontereko omukono. Engeri gye nawadde ssenga wange ssente ayinza okukola ki, okuwetaawetamu. So ne bajja bamanya nti oweereza ssente either abantu 2 ku 3 be basuubira okufuna ssente naye nga tebamanyi muntu ky'omutuufu. So kati ne basisinkana naye ng'oyo gw'owadde ssente oteeka okubeera ng'omwekakasa nti talina kkoona lyagenda kukola kikuweta, ng'amakoona ge yandibadde aweta ogateze ebifugi, ng'omugamba nti obeera nga oli mukwano gwange tomulaga nti tomwesiga nti ki nkuteze ebifugi oyinza okuweta amakoona, wabula omulaga nti ne bbayi wange akimanyi nti ngenda kukuwa ssente naye kati kyenjagala gwe mukwano gwange wenkuweereza ssente bba wange omukubire ku simu then asisinkane ssenga. Kakati wasinkana ssenga mugende mungulize ettaka. Kati womala okukikola ekyo nga tonaba zisindika ate n'okubira buloka wa kunoonyeza ettaka n'omugamba nti akasente kajja laba ssenga gundi mugendeyo muki mulabe ettaka. Kati womala obo bakwasaganya nti akasente ogenda kukasindika then oluvannyuma n'okubira lipoota wo akuleetera amawulire ago ddala physically really endagaano bagenze zikwasaganya. So abantu 5 abo n'obasindika okukola ekintu kimu, jjukira batumuka ku siini okukola nga buli omu teyeesiga munne. Bayinza okutuukawo nga tebamanyi naani alese ssente mutuufu, ne babeeraawo wazisuubiza ozisindikira mukwano gwo oba olusi tozimuwadde ate n'ozisindikira oba broker oba oyo chairman omanyi bachairman babeeranyi ba broker omukulu ku kyalo oyo, naye nga naye omaze omutwistinga nti oba nziwe kojja essimu ya kojja ndoza teyiiko nendoza kansindike ate oba okitegeera oba kale n'ogenda ng'omwaka ekitundu noono n'omwaka ekitundu ne bajja ne bagatta. Kati we bagatta ku ssiini we beesanze ne beesangawo nga bangi, ng'okakasa akakodyo ako ekaba okakoze bulungi ng'okabaze
tewali asobola kudisappointinga, kubanga bonna bagenda okukola ekintu ekyo baba buli omu teyeesiga munne. Buli omu agamba nti oyinza okuba oli mbega ojja kunyonona mu linnya lya mutabani wange, oyinza okuba sikutegeera ojja kukola ki, ojja kulya ssente za mukwano gwange. Buli omu akola ekintu effectively ng'asobolwayo ne ka commission kogenda omuwaayo singa omulimu ogwo guba guwedde bulungi. Diiru tezikutulibwa muntu omu, diiru zikutulibwa abantu abawera. Anything done kikolebwa mu gattiko, kikolebwa mu kind of a partnership, kikolebwa in kind of a team. Tolowooza nti buli kimu onookyekolera wekka. Naye embeera eyo y'okubeera nti oyinawo ky'otasobodde kola ki kuggusa, ky'otaamaliza kyokka ng'olina okukiggusa onokyakola, kyokka ssente z'okola olina oziteeka ku ground nazo zikole. Yeyo engeri yokka gy'ozo zaapulayinga. Simanyi oba strategy eyo gye mbawadde etegeerekese bulungi. Anayagala oginnyonnyoka ogisingako awo ogigenda into more details. Akasimu kange kabeera kaawa ka WhatsApp. Oyinza okusindika message oba oyinza okukomentinga awo wansi. Sigadde nze Kim Hakims abaagaliza okuba obulungi. Leka kudda waka kutandika kunkaabira maziga nti Kim omanyi kyeyo kye twakuba mwaka guli ogwa World Cup 2022 ssente kojja wa maama wa anti wa ssenga wa jjajja yaziya. Ebyo sibyagala, ebyo siyagala biwulirako. Njagala tudde waka tucelebratinge bulungi ng'okakasa ekyakutwala ku kyeyo papa ogikubye oluku mu mutwe. Sooka okubeera nga tukola ki, nga twenyumiriza mu kyeyo kyaffe kyetukubye. Sigadde nze Kim Hakims, musiibe bulungi, mwebale kubaawo.